It is the final channel, Zana alongside SPV Graphics. Story ekyaliwo ya mukulu Mayinja. Bwino yeeyongedde okuvaayo nti omukulu ono yali mu people power nga mbega nga kati yavuddeyo naye ekintu yakinyakudde tekinnajja bulungi n'akiyiwa. Amalego takafunawo gagamba nti ekintu kino kyalimu omukulu balunywa Yasini one yagula ekivulu kyakyalenga era omu ku bapromota abo abaweebwa ssente okubeera nga ebaddamu kutegeka Bobi Wine ndoza ne balunywa omulaba mwali. Bwe babulira omukulu Mayinja nti kati gwe yenda mu people power ojja kusinziira awo olubenga otubulira omukulu byaliko. Ndoza mulaba ku concert y'omukyalo ono nanyini figa nanyini kabina nanyini nviiri kathe kusaasira. Mayinja aweebwa chance okuyimba ayimba akayimba kaani agula ensi kuba bizeemu ayimba bizeemu. Wayimba bizeemu buli muntu agamba aha omukulu ono olaba ayatulidde muzeeyi maaso ku maaso. Kirabikira ddala yasala eddiiro kumbe kaali kakodyo. Jukira yali ayimbyeko ekyankwanzi n'agamba ye yali asasuddwa nga bandi n'agenda ayimba nga amugamba nawo mukulu ng'otambula ekigere kimu maaso n'oddayo mukaaga emabega. Kati wano ku Serena akakasa opposition nti mu butuufu ku luno nkubidde ddala oluta kumbe aze n'akaguke mu nsawo ne kalikoda alikodinga buli ekibeere no mu people power akizeeri. Kati bamusomera mu ddiiru nti waliwo ddiiru eyinza okubaawo nga okulonda kuwedde because Bobi Wine n'abavubuka bangi abaali side eri balowooza nti okulonda nga kuwedde wayinza okubeerawo okwegugunga n'okweyiwa ku kkubo ng'abantu bakanya ebivudde mu kulonda in case abatawangudde. Kati eno peace for all for peace we yali ejjira muwulira omukyala kathe kusaasira nga agamba NRM peace for all for peace project eno yalina okutongozebwa. Ababadde mu people power nga bazidde ne ku people power kangambe bawangudde bagambe bannaye twagala ensi yaffe okusinga ebifo naye nga bo already bayingidde mu kintu kati eno bamalemu amaanyi ekintu. Kigambibwa olw'omululu nga omwami ono awulidde ku ddiiro eyo n'agamba kati wano sijja kulinda 221 nze kanka kuleka ekyange. Bava mu Yasini bava mu balala abaaliwo agende wa kusaasira mugamba ndeese ekyokya kye kino obugagga tubufuna leero. Mbu babutegeka ensisinkana n'omukulembeze w'eggwanga bamutemera bamugamba kale kwatiriramu tulabe ekinaagenda. Mayinja atandika okugwera ebitategerekeka yeebuzaabuza ayogera kinayogera kiri. Ensonga zonna zagamba eziri mu peace for all ndowooza teri yayinza kugamba nti bannaye kino ekibiina kyo kizze naye tewagenda kubaawo ddembe lya muntu omulala yenna. Ndowooza buli kibiina oba people power gy'abadde ekkiriza nti buli munnayuganda alina okufuna eddembe lye era ebisinga bigamba birwanirira ddembe ly'abantu. Kati Mayinja okutongoza ekikye amawulire gatandise okuvaayo era ye Bwino oyo gwe tubawa nti omukulu yalya mu nsi olukwe. Kino nno kimenya abantu emitima kuba omukulu ono abadde si muyimbi mulungi. Ayimbira mu ara bako okuyimba takusobolera ddala. Kokuyimba olaba ebintu by'ennaku zino si muyimbi mulungi naye amaanyi ge gaali mu kuzinga obubaka mu nnyimba ng'ani agula ensi kuba tugitunda tuli ku bunkenke ebizeemu. Olaba ennyimba ze zasinga okukola amaanyi zaabeeranga nnyo mu bubaka obwo obwa politics obuzimba abantu n'okubalaga ensi gyeraga. Naye era nga embeera wogimanya e Uganda nti embeera nzibu. Kirabika ennaku zino engeri band music gye yagwamu Eagles evuddewo akasente kesaze omukulu alabika n'atandika okwerya enkuta kati nga omuntu yali afunyeeko ku ssente bamugamba nti osobola okuddamu zifuna tayinza butakutunda kuba abamutuulira basaddaaka bingi. Kati okusaddaakayo omubanda kyali kyangu nnyo kubeera omubanda teyali kyaliwe kuva dda nnyo mbu nno kyaliwe yali muyimbi munne ng'ate eriwe wali bakyalibe. Kati byebyo biriwo omukulu Mayinja abyewakana era ndowooza ajja yitayo press conference atereeze ffe tuli bannamawulire kye batugamba kye tubagamba tetutondawo byaffe era buno bonna obubaka bwe tubawa bubeera eyo mummwe nga tubuwuliddeko kuba tulina amatu gasika nnyo. Kaŋŋambe bayinza okugamba amatu n'ennyindo biwunyiriza ewawo obubaka. Kati ffe bwe tubagamba gwe naawe osobola okuddeyo n'onoonyereza n'ogamba naye kiki kathe kusaasira ebigambo byayogera peace for all for peace nga Mayinja naye byayogera. Lwaki abyogedde mu kana akaseera? Lwaki nga bagenda okwebuulira okukola consultations nga people power etambula omukulu ono alina abantu abamukkiririzaamu? Lwaki tetumulabako wantu wonna nga alinga agamba nti kale nange kandeete ku maanyi gange tugate n'aga Bobi Wine
tugende twebuuze ku bantu tetumulaba agudde cover asirise ndowooza agamba abula nzino ziwooma naye kati ndowooza zaalakidde kuba kye nnyinza okusiba ninawo akakadde k'ensimbi gwali eyo osobola okuwulira ninawo akakadde k'ensimbi wano omukulu Mayinja waali obwemupi okakima eyo 220 maama era naaba sinnaziweza gwe kasola Mayinja ng'alidde obwemupi ng'aba ayambadde ku kakofiira ka people power oba peace for all ng'alidde bwemupi kima akakaddeko nkakuwe nga sijjana kuva wendi onsanga busanzi nga nero akakadde kange kaliwa nga nkakusimba naye kyensinga okusibako nti tasobola kulyawadde bwa LC1 kuba Uganda yali ebaddeko n'abantu Uganda nsi nnungi otutumuka mu kiro kimu wabula n'ogwira mu ssaawa 2 ebigambo by'oyogera mu ssaawa 2 oba ssaawa emu kisobolera ddala okusuula n'oggwerawo ddala omu ku abo balinga 2 bennyinza okugamba oba 3 noonya omukulu gwe bayita Haji Nasantege Sebaggala yali w'amaanyi era nga yalagira nti muwe beesige essaawa eno tomulaba nti munjagala tasobola kulagira nti bampo bwa kirasi moneta ne babompa okulagira kwawe kwakoma kasita yadda ku side eri omukulu omulala bamuyita Mabike yali w'amaanyi nnyo kasita yesimba ku mulodi n'ayogera ebintu ebitategeeragana awo we yayita abakulu bakyali bangi omukulu Abedi Bwanika simanyi kuluna ajja kuba MP naye nawe ayinza obutabuwangula kasita balonda buli omu ng'akaaba nti babbya akalulu n'agamba webale nnyo muzeeyo okutuwangula awo naye we yayita kyova olaba nekino ekya people power kyamuzitokawako kati weegenderezanga nnyo ebigambo by'oyogera mu bantu nga ddala babadde balina gye bakusuubira Bobi Wine w'amaanyi era buli omu amwagala naye tebamwagala lwakuba Bobi Wine bamwagala lwa nsonga z'abantu z'ayogerako n'amala azivaako kano gonna amaanyi g'abaakoze bw'ati n'agamba nti kati olaba Bobi Wine ng'anaagwa agamba bugambi sigenda kwesimba ku bwa pulezidenti ngenda kusigala ku bwemupi ayinza okugwa n'obwemupi n'atabulya ekyo kye bayita people power. It is a final channel zanera alongside SPV graphics of course nga tulina omukutu guli ogwa Half Cloud koyinza okufuna amawulire agasingawo okuva ku final channel n'okuva ku channels endala zonna n'emikutu emirala gyonna naye ng'eyo app gifuna ogiteeke ku simu yo ojja kufuna obubaka bwonna okuva e Uganda n'emitala wa Mayanja. We out.